Musaza Kyaddondo poliisi ng'eri bumu n'ebitongole ebirala eby'ebyokwerinda egudde ku magazini y'Amasasi egudde ku bazigu abalumbaganya poliisi y'ennakulabye mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Kigambibwa nti mu kwanyisiganya amasasi okubaddewo mu kiro abalumbaganyi bano mu magazini ey'Amasasi baguddeko ne bagirekawo. Kaakano poliisi egambye nti egenda kugyeyambisa ng'obujulizi obusookerwako mu kunoonyereza ku bazibu bano. Oluvannyuma lw'okuzuula magazini eno ekubyeko amasasi, poliisi esazeewo eggulewo poliisi ey'ennakulabye oluvannyuma lw'essaawa eziwera ng'eyimirizza emirimu olw'emitawaana egyabagwiridde. Stephen Nsereko nnyini ntebe w'ekyalo Nnakulabye agambye nti obunkenke bweyongedde bw'atyo n'asaba poliisi eyongere amaanyi mu kunyweza ebyokwerinda. Waliwo ekitali kituufu mu ggwanga okusinziira kye tutandise okulaba abantu nga balumba abantu ababi nga balumba poliisi, era kitegeeza nti security balina okwongeramu amaanyi, era bwe baba nga abapoliisi wano babaddewo nga 6 oba 10 balina okwongerawo ne baba nga 20. Kuba tetumanyi lwaki ate n'ekirala nti ffe ng'abantu ba bulijjo mu ggwanga tulina okutya, kubanga buli lwe balumba poliisi kiraga nga poliisi etalina maanyi, bajjawo bujja poliisi. Wakati buli tugenda okulaba poliisi ebaddewo entono buusi wonna bagenda babujjamu. Ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza nti ddala magazini eno bagizudde era batandikiddewo okunoonyereza nga beeyambisa kamera zaabwe eziri okumpi. Abazigo abadde bagezezza okutulumba naye leero batusanze nga tuli alert nga twabateeseteese bagezezzaako naye ne bigaana. Bibadde essaawa nga 10 ez'ekiro abazigo bazze nga balina emundu. Waliwo omusirikale waffe abadde akuma station ate nga badde ali alert yabalabye naye teyasoose okubabuuza, yabaweereza masasi bo ne badduka kubanga badde balina mundu naye okudduka okwo magazini ya mundu yabagwiridde yagwa wansi ne bagireka. Kirabika badde balina bodaboda ibalinze ne babuuka ku bodaboda. Twagezezzaako okuleeta embwe ewunya olususu tesobodde kubanga waliwo ekifo kyeyatuuse nayimirala eyo kikulaga nti waliwo ababodaboda badde yabalinzi. Naye okunoonyereza kutandise, tugenda kukozesa CCTV cameras ziri awo kumpi okulaba nti bano tubalondola ne tubakwata. Musaza Buddu obutabanguko obweyongedde mu bitundu ebimu mu disitulikiti ey'Ekyotera ebiro bino ab'obuyinza bubasuza tebeebase ng'era batuuzizza olukiiko lw'ebyokwerinda ne basemba enkola ey'amayumba 10 ezzibwewo. Omusasi waffe Sozi Ssekimpirwazi Kabikuwe. Kumpi buli olikya ebikolwa ebitali bya butebenkevu mu disitulikiti eno ey'Ekyotera byongera okubalukawo ng'ekyasookedde ddala mu mwezi nga gumu y'emmundu ya poliisi yabbibwa ku poliisi y'e Kaliso n'etwalibwa nga kigambibwa nti ono yatwalibwa omusirikale yennyini yali emuweereddwa okukuuma ebigezo bya UNEB ate nga sabbiiti ng'emu gyokka twakuba emabega ababbi batalina kutegeeka bazinda ekikuubo era mu town council y'Ekyotera ne babba ensimbi eziwerako ng'era bali beeyambisa emmundu egambibwa okuba nti kika submachine gun. Kyokka ennaku nga 2 zokka ez'akayita waliwo era omutuuze mu kitundu ekyenkenge mu Kasai Town Council era yattiddwa era mu ngeri y'entiisa nga naye buli kati poliisi tennaba kubaako n'omu gwegombamu obwala ku ttemu lino. Kati n'obutabi butebenkevu buno bwe buleetedde olukiiko lwa disitulikiti oluvunaanyizibwa ku by'obutebenkevu nga lwamu n'abakuumaddembe okutandika okusalirawamu amagezi ku ngeri gye bayinza okukuumamu bannansi abawanga ya mu disitulikiti n'Ekyotera ng'olukiiko n'okulembeddwa ssentebe wa disitulikiti Ekyotera Patrick Kintu Kisekulo ng'ono agambye nti bagenda kunyweza obukulembeze bwa LC1 n'okuzzaawo enteekateeka ey'amayumba 10. Abantu b'entovu omuluka gw'enkenge that is Nkenge ward oluvannyuma lw'ettemu eryatuukawo ne batuttamu omuntu wafaawo. Omwami oyo yabadde mukulu nga mutemi wa Solokana abantu ke balya n'atufaako twamuziisa eggulo nga baamutemera ewuwe n'ebikanga babingi ebibize bibaawo. Kwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sozi Ssekimpirwazi Kyotera. Okukomawo Musaza Kyaddondo abatuuze b'Ekabuusu mu ggombolola y'Erubaga mu kibuga Kampala bakeeredde mu ntiisa abantu abatannategerekeka bwe babasuulidde omulambo gw'omusajja gwe bagamba nti si mutuuze wa mu kitundu kyabwe. Kiteeberezebwa nti omufu abadde musuubuzi w'amatooke okuva Embalala era kyandiba nti olwamaze okutunda emmaali ye ne wabaawo abamulinnya akagere oboolyawo kwe kumunyagako ensimbi oluvannyuma ne bamutta. Abasuubuzi b'amatooke Ekabuusu abakedde okugwa ku mulambo guno ogwasuuliddwa amabbali g'oluguudo okuliranira enkulungo ey'Ekabuusu bagamba nti bagubasuulidde busuuzi si wa mu kitundu.
Baleso wano omulambo ne bateebereza okuba nti abadde musuubuzi w'amatooke nga yavudde embaala ne bamugubako ssente ne bamutta ne basuula awo mwala. Naye poliisi ezze wano oluvannyuma lw'essaawa nga 2 poliisi ezze n'eggyawo omulambo n'egutwala. Engeri gy'abadde musuubuzi bayaka bamuggyeko ssente ze ne bamutta ekiro kya leero kiri ekikeesezza olwaleero n'omulambo poliisi egututte. Okuddayo mu ssaza Buddu abatuuze mu tawuni kanso y'e Butenga e Bukomansimbi bawanjagidde abakulembeze baabwe boogerezeganye n'ekitongole ky'ebyenguudo ekyayunula kiteeka obugulumu mu bubuga bubiri okuli Butenga ne Kawoko kikendeeze ku bubenje obugwa mu bubuga obwo olw'ab'ebidduka abavuga endiima. Omusasi waffe Mubaraka Sebuufu Junior Kabituwe. Oluguudo lwa Bukomansimbi Vira Maria lulina obubuga obukulira ku speed eya yiri buna okuli akabuga ke Kawoko, tawuni ey'e Butenga, ekibuga ky'e Bukomansimbi kossa Kagologolo n'ekibuga ky'e Bukomansimbi kyokka kye kirina obugulumu obunene ddala buyite hampu ng'oyingira kossa okufuluma ekibuga ekyo, naye ate obubuga obusigadde bw'obugulumu bwe baateekawo butono ddala nga kaabe wa ppiki tebusobola muwaliriza kukendeeza ku ndiima. Abatuuze b'e Butenga nga bakulembeddwamu Naggujja Mariam, Serwadda Swaliki n'abalala bagambye nti obubenje bususse okutirimbula abantu naddala abaana n'abakadde ababeera basala ekkubo nga bayita mu bubuga obwo. Abatuuze abo bannyonnyodde nti omukadde y'akasembayo okutomerwa mmotoka n'emutta ye mukadde Paulina Nabayunga ng'oyo yattibwa Sabbiiti ewedde, kwe kusaba obubuga naddala Kawoko ne Butenga bulowoozebweko ku kya hampu ennene ab'ebidduka basobole okuwalirizibwa okukendeezanga ku misinde. Naye emmotoka zidduka sipiidi nnyingi nnyo, bangi nnyo abakafiira ku luguudo luno. Abayunula baatugirawo round about eyali atuyamba ne batassaawo hampusi. Bonna bekikwatako bannange mutuyambe, oluguudo lumalawo abantu baffe. Mama wange emmotoka yamukubiddewo n'afiirawo. Nafiirwa muganda wange era omwaka oguwedde era emmotoka yamukoonera wano. Kati wotuuka wano mu katawuni kana k'e Butenga ng'egye mulimu n'ekkoona emmotoka zijja sipiidi nnyo, kati omuntu waba asale kubona ddala mu budde bwa kawungeezi tamanya. Nyenje Kayira nga ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi agambye nti wakuwandiikira minisita avunaanyizibwa ku by'entambula kw'ossa ekitongole ekyo ekyayunula basobole okubaako ne kye bakola ku nsonga y'abatuuze eno. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasinga Mubaraka Sebuufu Junior ndi Bukomansimbi. Musaza maogola abatuuze mu maka agasukka 20 Nabulembeka mu Mateete West Bar mu Kasenyi akawule gombola ya Mateete ku yenna Kasenyi Sembabule beekengedde nti ekitundu kyandirumbibwa endwadde eziva ku buligo olw'abannaabwe obutaba na kaabuyonjo. Abatuuze bategeeza nti ekitundu kyabwe kirina ensulo wansi nga buli lwe bagezaako okusima kaabuyonjo bwetuuka mu fuuti 5 nga amazzi gajja ekibawaliriza okweyambisa baketi n'oluvannyuma ate ne bayiwa mu binnya. Abantu bano bawanjagidde bekikwatako naddala kugombola ne disitulikiti babasimire waakiri kaabuyonjo ey'olukale basobole naddala mu kiseera kino ng'enkuba etonnya okubeerako ne bwe basobola okukyama. Ffe baalaka baatwerabira si luguudo si ki n'ekizibu kye tulina eno oluguudo lufu. Saba batuyambe batuwe ttooyi batuwe n'oluguudo. Siyina na kati tuli balwadde abamu balwadde abaana bange tulina butimba bagaba obutimba tetubulabako. Famire olina abaana 6 bakulwadde akatimba kamu kati baabo bonna abange banesiriza. Peter Dungo w'ebyamawulire ku lukiiko lw'eggombola Ssaabaddu Mateete atuuseeko mu kitundu kino era embeera gy'asanze teyeeyagaza n'asaba ebibiina nga Rotary Lions n'abantu kinnoomu basitukiremu bayambe abantu bano nga tebanalumbibwa birwadde okubatta okubamalawo. kali mu mbeera ey'endwadde enzibu nnyo ezinaatera okubalukawo olw'ensonga nti amazzi gali kumpi kubanga bali mu Kasenyi wansi waliyo ensulo osima fuuti 5 zokka n'otuuka ku mazzi. Abantu bano olw'embeera eno balemereddwa okuba ne kaabuyonjo empangaazi nti baba akasimako amazzi ne gatandika okubulula. Kati kye basalawo okukola kwe kubanga bakyama mu baketi ekiro ne bamala ne bayiwa mu binnya. Ebinnya jjukira bali ku poloti biriraanye amaka mwe basula biriraanye ebiyungu mwe bafumbira enswera ziri awo zizunga. Okuddayo mu ssaza Buddu abakulembeze b'ebibiina by'obwannakyewa mu disitulikiti ey'e Kalungu batabukidde abatuuze mu disitulikiti abatafuddeeyo kulondoola pulojekiti gavumenti zeereeta okukulaakulanya bannakalungu ekiviiriddeko pulojekiti zino okudobonkana n'ezimu ne zifiira ddala. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu y'abirina.
Bano nga bakulembeddwa mu muyingo Enulepo owa Uganda ey'enkya era nga ye ssentebe owa Kalungu NGO Forum bagamba nti obuweereza bukendedde nnyo saako okusereba mu kitundu kino eky'ekalungu nga projekiti za gavumenti nnyingi ezireeteddwa mu kitundu kino zisaanyiziddwawo bawadde ekyokulabirako eky'ekyuma gavumenti kye yateeka ekyamuliibwa saako projekiti eya irrigation n'endala nnyingi nga mu kiseera kino ebyuma byabbibwamu dda ekiviiriddeko ekitundu kino eky'ekalungu obutatuusibwako bulungi buweereza kyokka bano bagamba nti obuzibu buva ku batuuze mu kitundu kino eky'ekalungu abatalondodde kimala projekiti ezireetebwa mu kitundu kino. Wesanga nti nno gavumenti etuzimbira enzizi n'eteekawo nayikondo naye abatuuze ne balimu okuvaayo obukukubira okulaba nti nno bakuuma nayikondo eyo nga teyonooneddwa. Wesanga nti gavumenti etuwadde ebyuma ebipampinga amazzi abalimi basobole okubeera nga baganyulwamu jakuwa ekyokulabirako nga ekyamu gombola y'ekyamuliibwa ku kyalo Busoga naye n'osanga nga service provider jana nabba ekyuma n'akitwala nga kitegeeza nti abatuuze bo bennyini tibakola mulimu gwabwe mumala kulaba nti nno basobola okukola kye tuyita continuous monitoring ate n'okutegeeza bekikwatako okulaba nti ebyuma ebyo bikuumibwa bulungi buli muntu n'abanga asobola obbiganyulwamu. Mu kiseera kino ekibinja ky'abantu 10 okuva mu disitulikiti y'e Kalungu kisimbudde okwolekera ebizinga by'essese mu musomo ogw'okumala ennaku 2 ekitongole ekya Anti-Corruption Coalition Uganda gwe kitegese mu kigenda okubangulira abavubuka saako abakulembeze b'abaliko obulemu n'ab'ebitongole eby'obwannakyewa mu disitulikiti y'e Kalungu ne Kalangala ku ngeri ey'okulondolamu projekiti za gavumenti saako okulwanyisa obukenuzi era muyingo Enulepo ategeezezza nti omusomo guno gugenda kuyamba nnyo disitulikiti y'e Kalungu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubugamu Zafaaru e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Kyaggwa abakulembeze ab'eggombolola ya Central Division Municipal y'e Mukono basobeddwa olw'akasasiro eyeeyongera mu kibuga kino nga beekengedde nti kampuni yakwasibwa eddimu ery'okumuyoola eya Beans Cabbage Collectors teringa omulimu ogugiremye kubanga bye bakkaanyaako ate tebituukiriza. Nnyini ntebe wa division eyo Robert Kabanda ategeezezza nti bwe baali bakakwata obukulembeze basanga kampuni eyo yakwasibwa dda omulimu oluvannyuma baatuula ne bakkaanya ekendeeze ku ssente zeewooza abantu kyokka nti kino baakivaako dda. Baatuleetera service provider mu linnya erya Beans oyo olw'okuba yagira mu kaseera aka COVID tetwafuna mukisa tutegeeza na kutamitendera ng'abakulembeze. Ebyo naffe twatomera bitomere tugamba tunaalongoosereza eyo abantu balabe tulabanga abaze okulwana. Otherwise Beans twatumugobererawo ku lunaku olusooka naye bakulembeze baffe twatula nga baba batwanjulira Beans naye ne tugamba wadde nga bwe guli nga tusabe ensimbi zaali zoogeddwa nga nnyingi etukkiriziganya ne Beans kyagenda kusasuza abantu ennusu 1500. Nnyini ntebe Robert Kabanda akukkulumidde abakulu mu kampuni eyo ti olw'okulemwa okuleeta emmotoka ezimala okuyoola kasasiro nti kwe kulabula nti singa kampuni eno tekyusaamu bajja kugigoba. Ate naffe Beans yatukola kwekutulaga nga alina emmotoka nnyingi nnyo olukolodde lw'emmotoka ne batugamba nti nno buli muntu kabagenda gwa emmotoka yaagwo munonye nemuteeka n'ebisaaniko bye bagule nemuteeka ku mmotoka naye tugenze okwetegereza ng'omukulu aleeta emmotoka emu yokka bwe twayogerako nti alina emmotoka emu n'akyusa leero lwaleeta eya yero luli n'aleeta ya bbulu naye ng'aleese etya empati ripooti ye agamba nina emmotoka zendeeta eno nnya ye naye ng'aleeta emu olunaku lutya. Kaweefube w'okwogerako n'abakulira kampuni eno abadde akyagudde butaka simu ezibadde zibakubirwa nga teziriiko akwata. Munnabuddu Ssemaganda Gerard muzzukulu w'omulangira Lubega Nsamba Lukonge ow'Engabi yeeriisizza nkuuli mu pulogulaamu entanda ya Buganda ebaddewo mu kiro ekiyise olw'engeri ey'obumanyi gy'abadde ayanukulamu ebibuuzo era gye biggweredde nga banne bonna bwe babadde mu lwokaana abakubizza kaga. We twatukidde twasanze kabaka ali akyamisana Tereza sentence eyo. We twatukidde twasanze kabaka ali mu bibbo. Ng'ali mu bibbo obugoba bubiri. Mu lulimi lw'abalimi kiki bayita ekibwebwe. Ekibwebwe ssebo y'olumondo omuwutta. Omuwutta ennyo obugoba bubiri. Mbulira erinnya ly'ekika ky'omutuba okuggyibwa ennanda ey'ennono. Omutuba gwa Butana. Nedda Ssemaganda Gerard. Ssemaganda omutuba gwa Nteesa. Ogw'Enteesa akagoba kalamba. Mpenju enkulu bbiri ezisangibwa Naggalabi mu Busiro. Nyumba Bwanika. Otyo. Ssemaganda Gerard. Ssemaganda waliwo ennyumba Bwanika n'ennyumba Buganda. N'ennyumba Buganda akagoba kalamba.
Olumeggana luno omuziranga Bissemaganda luwangulidde ku bugoba 26 addiriddwa omukooki Ssennono John Baptist muzzukulu wa Keya Muleme Muteesa Asire Eddirengo n'obugoba 24 bano bombiriri ne bayitawo okwesogga olumeggana oluddako. Munnagomba Lumala Grace muzzukulu wa Muyingo w'Omusu awanduse mu Lwokaano n'obugoba 6. Mu kiro kya leero Munnakyaggwe Kamulali Mugambe Kasirye muzzukulu wa Kijjo w'Empeewo. Munnasingo Natabi Florence muzzukulu wa Lule Kasujja Kyesimba ow'Engeye ne Munnabuddumu wa Mike muzzukulu wa Nakigoye ow'Ekinyomo be bali mu nsiike. Entanda ya Buganda eno Nantagwa Buwoomi egenda kukomekkerezebwa nga 31 Desemba mu nkuuka ya leediyo ey'obujjajja ewagiddwa mu Connect Properties abagenda okuwa omwanguzi ekyapa ky'ettaka laadiyo ya Kabaka Kyabbasa mujugumiza ggwanga gy'owuliriza kati ne BBS Telefayina. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tova ku laadiyo ey'obujjajja.